baganda bange mbaniriza nnyo wano ku Media Choice Africa. Erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter. Programu y'olunaku olwaleero genda kwawukana nnyo ku bulijjo ze tukola. Tulokkalire bino bigenda kubeera byanjawulo. Kansooke neeyongereyo mbeeko ebirala byenkulaga ate nkomeyo tugitandiike bulambalamba. Nga bwe nkugambye eno yo programu egenda kuba yanjawulo nnyo. Tulokkalire weesibe n'ekimyu owulire ebintu by'obadde towulirangako. Abamu oyinza okuba obadde obiwulira naye ng'obitankana. Basebo ne bannyabo ey'olwaleero nkiddamu yanjawulo. Bw'oba olinamu okutya okw'ebintu by'okweraguza, programu eno girabe ng'olina we weekutte, tokkiriza amasannyalaze kuvaako, oba noonya omuntu omugambe jangu tulabe sheeno, togiraba wekka eyinza okutiisaamu. Mbaaniriza abapya mwenna, sooka subscribinge ku Media Choice Africa. Tugenda kubaako ebintu bye tuyiga. Omanyi olunaku olwaleero ebintu bino bye ngenda obbalaga. Nyina ebintu bye njagala okulifaalinga ku bwakabaka bwaffe, obwakabaka bwa Buganda, engeri gye buserebye, naye sooka kandooza kankwongereyo akatambikamu ate nkomewo tugitandike. Ci ha rivolto quando nel 1994 venne a Catania e poté venerare il busto reliquiario di Sant'Agata. Proprio in questa piazza disse: state in piedi, concittadini della martire Agata. Mbaniriza mwenna abaddugavu abagaana okukkiririza mu nsibuko zammwe. Mbeebaza nnyo emirimu gyonna gye mukola. Njagala nnyo okulamusa ku basabi. Kansooke nteekewo ka disclaimer kano kakulu nnyo nga sinaba kutandika. Basebo ne bannyabo, ebintu byonna bye ngenda okwogera mu programu eno sirumba nzikiriza yonna, sirumba ddiini yonna. Sirina muntu yenna wa kitiibwa mu ddiini y'ekikatuliki gwe nnumba. Ate era siina nzikiriza yonna gye neesigamizaako kunnyonnyola. Ndi musajja munnamawulire omunoonyereza. Njogera fact okuzipresentinga eri abantu beesalirewo. So n'olwekyo ka disclaimer kano kakulu nnyo. Erinnya lyange nange ayogera yenze Emmanuel Peter. Naye erinnya lyange liteeke ebbali twogere reality. Mujebaleko abaddugavu mwenna abeegaana obujjajja bwammwe. Nga gw'olyawo weegaana nti erinnya lyo si ggwe Kankaka ow'Ekinyomo, nga weegaana si ggwe Ntambaazi, si ggwe Nakayiki. Ago ge mannya ag'ekika kyaffe. Basebo ne bannyabo, programu eno nabwe ngenda okugikola, ngenda kuggwekerera mu bwakabaka bwaffe obwasituka ne butwala amatikkira g'Oweekitiibwa Omuteregga Ssebufu Bwango, Busebunnya bwa Musota ne Busonge bwa Mulunwe, ne bagenda bagajagulize mu Watoto Church. Kigenda kuba kikulu nnyo, kye kimu ku bikolwa
byendowooza nti byesittaza kankikuteerewo mangu nnyo naye sijja kubanga nkireeta gye tugenda okuggwekerera mugenda kuba mutegedde ennyinyonnyola yange ku lwaki sikkiriziganya na Bwakabaka bwa Buganda kutwala kalica eyaffe kubugigattika mu kalica z'abalala okugenda okuleekanira mu byogoobe by'abalokole kyokka nga tuli Baganda. Bassebo ne banyabo naye bw'oba tuli Muganda oba oli Munyolo Kitala oba oli Muchwezi enzikiriza gy'otegeeramu n'erinnya ly'oyita Katonda ngenda kwogera naawe mu puroguramu eno. Kaakati bassebo ne banyabo katugitandike. Nkugambye ey'olwaleero ya njawulomu. Nyinza okuba ng'obadde olowooza nti abo babadde bashuutinga firimu ng'eyo ebadde paati ey'ekiwandiiko ekimu eky'ekikwate eky'okuzannya firimu. Nedda. Bassebo ne bannyabo ndowooza akatambi kano kanziremu nkabazannyire akaba kitaffe mu Katonda bakalidinaali mu ggwanga erya Itale omutudde ekibuga Vatican ewatudde omulangira w'Ekkereziya yennyini yeewabadde emikolo egyo gy'olabye egy'okunuuna akawanga akabadde kabeerawo kuva lwe kaatuusibwa mu Itale emyaka 9 egiyise. Akawanga k'olabye ako bassebo ne banyabo ebyo si bikwate. Ebyambalo by'olabye bya ddala, emikolo gy'olabye giri mu reality si firimu. Akawanga k'olabye banywegera nga bakanuuna bakitaffe mu Katonda ka muntu ayitibwa omutuukirivu, ng'omutuukirivu oyo ayogerwako nti ye mutuukirivu eri ow'abalwadde ba kansa ow'amabeere, ye mutuukirivu ow'abantu bonna mu nsi abakabasanyizibwa mu ngeri y'ekikaba oba bayite ba survivors of sexual assault, ye mutuukirivu w'abalwanyisa omuliro firefighters, era ye mutuukirivu w'abasawo bannansi ab'ebitundu. Si kyekyo kyokka, akawanga k'olabye omuntu oyo yattibwa emyaka 1775 egiyise. Ndowooza kansooke nziremu nkuzannyire bakitaffe mu Katonda nga bakanywegera, abakulu ab'ebyobufuzi nga bakanywegera. Ndowooza katambi kano nziremu nkakuzannyire ketegereze bulungi nnyo. Buli kimu ky'olabye wendi okukikunnyonnyola topapa kunoonya ku Google. Kakati tuulo kalire programu tugitandike. Kanziremu nkuzannyire we babadde banywegerera akawanga k'emyaka 1775. Bassebo ne banyabo mujye balika Abaganda, Abanyakitala, Abasoga, Abanyankole, abasajja abaddugavu. Eno bagiyita Media Choice Africa. Obutagenda wala programu yonna katugisabuukulule. Ndowooza programu eno kanyitandike n'ekifaananyi ekyo mbalaga omusajja mukulu oyo. Ennaku z'omwezi nga 17 Agusto olunaku lwabadde lwa Mande omwaka guno gwennyini 2026 mu kibuga ekiyitibwa Kantania. Kantania ye wabadde omukolo omukulu ogwabadde ogw'okutambuza n'okukola emikolo egy'okusamirira omutuukirivu ayitibwa omutuukirivu Agatha. Mu kifaananyi ekyo kyenkulaga oyo ye munnabyabufuzi. Munnabyabufuzi oyo ye mmeeya ow'ekibuga omwabadde emikolo ekiyitibwa Kantania. Katania kino mmeeya waakyo ayitibwa Meya Enrico Turantino. Ye musajja gw'olabye akutte omumwa gw'omuntu omulamu ng'agunywegeza oba ng'anuuna akawanga akaafa emyaka 1775 egiyise, ng'oyo gwanywegera omutuukirivu Agatha oyo yafa emyaka 1775 egiyise. Abadde aluddewo okulabika ku street nga yasembayo okulabikako ku street emyaka 6 egiyise.
basembayo okumujja mu byonna bye ngenda okugamba engeri gye bamutereka okumujjayo mutambuza mu kitundu okukola emikolo gy'okumusamirira emyaka 6 egiyise. Kaakati nno ekifaananyi ekyo kankiteeka ebbali. Bassebo ne bannyabo obadde olaba bakitaffe mu Katonda ku ssaawa 2 ez'ekiro mu ggwanga eriyitibwa Itale, bassebo ne bannyabo abatamanyi mikolo gino gye gyabadde, ekibuga kino omwabadde emikolo gino kiyitibwa Kataniya ekiri mu kitundu ekiyitibwa Sisiri. Sisiri nakyo kiri mu ggwanga lya Itale era nga Kataniya kino kiri ku lubalama olw'ennyanja. Bassebo ne bannyabo emikolo gino gye gyabadde ku Italian Island mu Mediterranean Sea, mu ssemayanja ayitibwa Mediterranean, emikolo gy'okubeera nga basinza omutuukirivu Agata gye gyabadde. Kaakati bakitaffe mu Katonda b'olabye emikolo gino bagikola kiro, tebagikola misana. Nina akatambi kentandise nako ngenda kakunnyonnyolako okakase kiki kye ŋŋamba. Kaakati bintu bingi bye ngenda okunnyonnyola n'ebiwuliriza nkwata kimu ku kimu. Mmeeya w'ekibuga Kataniya gw'olabye anywegera akawanga akaafa emyaka 1775 egiyise nga kasembwayo okulabibwa ku street emyaka 6 egiyise, si ye yasoose okuba nga akanywegera. Bwe zaaweze essaawa 2 8 o'clock akawanga kano ne kakwasibwa ayitibwa Kalidinaali Pietro Parolino. Kati nga Kalidinaali Pietro ono Parolini ye Secretary of State ow'ekibuga kya Paapa ekiyitibwa Vatican. Bassebo ne bannyabo ono bwe yakakiisinze n'alagira Antonio Raspanti, Bishop of Akireriri era Secretary ono gwenjogerako ye owa Sicilian Episcopal Conference. Bassebo ne bannyabo naye n'akanywegera. Kaakati ekifaananyi kyenkulaze nga mmeeya anywegera, si ye yekka yanywegedde era si ye yasoose. Bassebo ne bannyabo emikolo gy'okusinza omutuukirivu Agata gikolebwa kiro ku ssemayanja ayitibwa Mediterranean Sea. Batera ne Agata omuvugako ku ssemayanja oyo. Weewaawo ebyo sijja bigenda nnyo, kankubulire kyabaddewo. Puroguramu eno ngiteeseteese bulungi osobole okubitegeera. Omukolo nga mmeeya tannaba kunywegera nga bwe nkugambye nti si ye yasoose, ku ssaawa kasita zaakoonye 2 8 o'clock Archbishop ayitibwa Luigi Rena nakkirira mu ssanduuko ey'ekirawuli n'aggyamu akawanga kano ak'emyaka 1775 n'akatandikako emikolo egyabadde girina okukakolebwako, era ng'ono bwe yamaze okuba nga akaggyayo n'akakwasa Kalidinaali ayitibwa Pietro Parolini, ng'ono ye Vatican Secretary of State era nga Papa gwe yasindisa okkuliramu emikolo gino oba muyite the Papal Gate sent by the Pope Leo the 14th. Oli bwe yakajje muli n'akakwasa ono. Okutandikirawo emikolo babadde bakuza emyaka 9 akawanga ako okuva lwe kaleetebwa mu kitundu ekira ne kakyusibwakyusibwamu. Ngenda kulaga n'essanduuko efaanana gye mwalaba mu firimu za vampire mwe katerekebwa. Nkugambye efaanana bufaananyi si ya vampire, tonsala bigambo. Nakugambye nakutereddeko ga disclaimer nga ntandika. Kakati ku kukuza emyaka 9 bwewaawo emikolo gino tegisoose leero, emyaka 6 egiyise abantu b'omu kitundu kino lwe baasembayo okulaba kawanga kano. Kigambibwa nti akawanga kano ne byonna nga bwe ngenda bikugamba bye bitangira ekibuga kino Kataniya okubanga tekimiribwa ennimi z'omuliro. Anti story etandika eri n'olusozi olwali lwagala okumira ekibuga kino, ne bakwata ku munagiro gw'omutuukirivu ono ne bagutwalayo, ekibuga ne kirema okusaanawo olw'omuliro. Kyova owulidde nga nkugamba nti ono ye mutuukirivu w'abalwanyisa omuliro era ye mutuukirivu w'akabasanyiziddwa. Story yonna ngirina gwebeera wano. Kaakati Kalidinaali Pietro Parolini bwe yatandise, bali benkulaze bonna ababadde banywegera akawanga kano, nkugambye kwabaddeko Antonio Raspanti ng'ono ye Bishop owa Asirayiri
era ng'ono secretary of the Sicilian Episcopal Conference si yeyeka kwabaddeko Giuseppe Batuli nga Archbishop of the Cagliari and the National Secretary of the Italian CEI, Sako Fernando Filograna ono nga ye Bishop of Nando Gallipoli, Sako Silvatore Gristina ngono Emeritus Bishop oba Bishop ya Archbishop, Emeritus Archbishop muyita Archbishop aba yavaako beyawummula owa Catania. Bonna bwe bamaze okunyunyuuta oba bwe bamaze okunywegera oba bwe bamaze kyonna bw'osobola okukiyita ne bagenda eri meeya w'ekibuga Catania, naye n'ateekako omumwa gwe. Kaakati tuula okkalire, kati buli muntu alaba puroguramu yange bw'oba obadde weesibyemu yongerako ey'okubiri weesibe 2 ngenda kunnyonnyola ebintu bino. Gwe banywegera yaani ngenda mukubuulira, emikolo bagikola batya ngenda gikutottolera, basebo ne bannyabo ngenda kunnyonnyola entaana gye bamujja era ono bamuterekawa, bamutereka mu ssanduuko ki. Akawanga koolabye banywegera balina gye bakatereka, yonna gye bakatereka ngenda kugambayo, weewaawo n'ekibokisi ekyo mwe bamutereka saako n'ekibumbe kyolabye batambuza, biki ebiriko byonna tuulo okkalire mbikunnyonnyola essaawa eno yennyini ddala. Mumpeeyo sekendi za 3 mpiseewo obubaka bwange ate nzije nga bwe mbibasuubiza bwe ngenda okubibawa. Mwe abantu abaddugavu nga nze abalina ebika byammwe, Katonda bwe yassa ennimi z'omuliro ku mitwe yatukkiriza twogere ennimi ez'enjawulo. Njagala okukutegeezaako ggwe andaba nti Katonda kasita yakola Oluganda n'alwawula ku Lulatini n'alwawula ne ku nnimi endala, yatuwa engeri ki gye tusobola okumutegeeramu, n'atuwa buli kimu ekyetaagisa okumutegeera, naye ffe twamwegaana. Kaakati obubaka bwange bwe mpisaawo buubuno, ekitubonyabonya kiri nti temukkiririza mu byaffe, muddire mukkiririze mu bintu ebyaffe. Kyewuunyisa ng'ate kituufu. Kaakati kanjogereko n'Abaganda abalala simanyi bwe kiri naye nammwe sibasosodde. Neewuunya nnyo ne ssekwewuunya omulembe gwa musajja mukulu Charles Peter Mayiga ow'omutima okukwata obuwangwa bwaffe ne mubutwala ne mubuzizika era ne mubuziika mu buwangwa bw'abantu abalala. Bye mulaba bakola awo bwe buwangwa bwabwe si bulabe. Ababiyita ebyokweraguza n'ebyobusamize ebyo byammwe. Katonda bw'atyo bwe yabagamba nti bakiisinge obuwanga bwabwe, bakiisinge era bateekewo n'ebibumbe, babitambulizeemu obuwanga n'amagumba, kubanga mu kyengendo bagamba omukyalo oyo baamusalako n'ebbeere. Ebimu ku bintu bibakwatira bibakiisinga ly'ebbeere ly'embeerera, kubanga oyo omukyala kigambibwa nti ku lw'okufiiririra kalikya yaabwe baamusalako n'amabeere ne bamulagira nti yeebake era yeekulungulule mu muliro. Nga bwe mulaba ewaffe mu Bwakabaka bwa Buganda eriyo abantu abatambulira ku muliro nga omuliro nga tokumwokya tegumwokya. Nzirayo ku nsonga nkolimira abo mwenna abali mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu Bwakabaka obulala oba obukkiriza bw'obuwangwa obulala mu Afirika abatuulidde ebyaffe ne mwagala mututeekeko Abazungu. First Family gye ntandikirako basinza nnyo ebyabali, naye abo nga mbatadde ebbali kubanga bo babadde boonoonyi obulamu bwabwe Katonda bw'abawadde obuyinza. Naye neebuuza bwe kijja mu Bwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka n'ateeka emikolo mu Watoto Church. Watoto esobola okubeerayo sigirinaako bulabe, basinze ebyabwe mu ntegeera yaabwe. Neebuuza omusajja Mayiga, neebuuza n'Abagereka b'Obwakabaka bwaffe obwa Buganda bw'asituka n'atuula n'akajjala mu kereziya gye bayita oba kanisa oba bakiyita ki, kale mu hoolo eyo mwe baatuula eyitibwa Watoto. Siwakanya Watoto na byonna byekola, njawula ebyaffe n'ebyabwe biri mu bikole na bino obutabirekanga. Bayibuli bwetyo bwegamba nti biri mu bikole na bino obutabirekanga. Neebuuza kalikya yaffe gye yabikisinga ne Watoto. Ntutte eddakiika nnyingi nnyo nga nnyomba kambazeeyo ku nsonga. Bw'oba olina ekintu kyonna kye weetaaga okujjanjabibwa, oli muddugavu, olina amalogo, olina ebikuluma, noonya abakyala be bayita abakooki. Mu abantu mwenna abeetadde ku ddiini sibagaana, Bayibuli ebakkiriza n'ebitabo by'eddiini bibakkiriza nti biri mu bikole na bino obutabirekanga
teweegayaliranga ggwe kkiriza nti Katonda omumanyi kasita togenda kuloga muno namulimirira weefeeko weetambulireko muddeeyokko n'ewammwe mukole ku mikolo egy'ewammwe okulima ku jjajjaawo si bulabe n'okutuula mu lukiiko lw'ekika ne bakunyumiza jjajjaawo bwe yayigganga si bulabe n'okwambalamu ku kyambalo kye yayambalanga si bulabe ebintu ebyo si bulabe ndowooza kati mulaba akawanga ke bateekako emimwa nga bakiisinga omukatuliki oba omuki mujja kunsonyiwa naye ekyamazima saagala mbalimbe ebyo byonna tubikola nze Emmanuel Peter naye nkulembeza linnya kankaka mwali mumpalibuddeko nga nkulembeza Emmanuel oyo yenze basebo ne bannyabo abakookiye mbadde sebawadde namba ya simu eri ku 750 2 buli ekikuluma bakyamukaddiya bekkooki abo babuulire bajja kukeberamu kubanga mu bika byammwe mwekuba nnyo temusobola kuddayo kati noonyaako ku balala ababisobola mbabuulidde mu bulamu nga sinnafa mwefeeko kakati mumpulirize gw'olabye oyo omutuukirivu Agatha yaani we twogerera ssaawa eno abamusinza kubanga ye muntu mu buwangwa bwabwe era nga mu buwangwa bw'Abaroma bwe bwali ye mukazi yafa nga mbeerera ng'agaanye ng'omubiri gwe aguwadde Katonda akabonero k'obwambeerera yagaana omusajja yenna mu bulamu mwekakaatikako n'agamba nti ye yeekuumidde Katonda yalibadde bw'okyogera nti yalibadde ow'omwoyo omutukuvu naye Katonda ekyo yali yakirondera dda naye mu layini eyo ye nga ye ne yeekuuma n'agamba yali mukazi mulungi kigambibwa nga mulungi nnyo ekyamusazaako amabeere nga bw'oba onoonya ebbeere eryatuukirira ne mukyalawo lyatalina omutuukirivu Agatha yalina ebbeere essongovu eddungi ennyo eryamuleetera n'abaamutta omukaka abeeko gwafumbirwa nga bwe ngenda omukugamba kakati bassebo ne bannyabo yagaana gavana gwe baali bayita Quintanus oba nkyogedde bulungi era yayagala okukola ki okumuwasa nakkiririza mu nzikiriza ze ez'ekyo obuwangwa bwe bassebo ne bannyabo ne bamutokyalinga n'asavaivinga mu kiro kimu ne bamusalako amabeere ebiwundu ne biwona baagasalako bagenda okukeera enkya nga biwonye naye era weewaawo ebiwundu mu kuwona bwe baddamu ne bamucunya yamala n'afa ng'afa olw'okumucunya okwaddako ngenda kubuulira sitoole y'ensonga lwaki bagamba nti yalabikirwa omutuukirivu Peetero omutuukirivu Peter Apooso yamulabikira mu kiro nga bamusibye mu kaguli ng'agaanye okukkiriza bye baali bamugamba weewaawo n'awona kakati kankutwale nkunnyonnyola kimu ku kimu nakusuubizza ki ngenda kunnyonnyola ye Agatha yaani mbale nkunnyonnyole ne kakofini ako oba kakofini nsooke nkakulageko twalayo eddakiika ntono nnyo nga weetegereza abantu engeri gye bafiirawo okukwata obutambaala obweru basonge at least ku ntaana bagikooneko ne bwagikonako akatambaala katini bwe kati katini nnyo afuna ekyo kyabalowooza kyeyeegwanyiza naye ng'akoonye bukoonyi ku kofini eno bassebo ne bannyabo oba ku ssanduuko ey'omufu nga n'ebirimu bitundu bya mufu weewaawo ne ku kibumbe mwe bateeka kubanga baamukolera omubiri bw'ogukwata nako owulira ng'omuntu yennyini gw'olabye nga baddira akawanga kano ne bakasitula ne bakamuteeka mu mutwe ne basiiringa ne batambuza emikolo gy'obuwangwa ne gikwajja sooka olabe akasanduuko kano ndyoke nkomewo nako ngenda kakunnyonnyolako ate tulyoke tubeere nga tweyongerayo. Bassebo ne bajjabo ndowooza ensonga mugirabye kakati kambatwale ku Agatha omutuukirivu. Ndabye abantu bangi abaddugavu ku serukalu lw'abaddugavu nga bagamba nti ebyo byakusinza sitaani. Simanyi gwe omuddugavu nga n'eddiini gy'okkiririzaamu baakuleetera ndeetere bw'okeera ku makya n'olamula
kitaffe mu Katonda n'ogamba nti byakola tabitegeera. Gwe oli awo oli mu Nigeria, oli awo oli mu South Africa, oli Muganda, oli mu Nalwanda. N'otuula mu trading center n'otandika okugamba abantu mbu mulabe bano basinza sitaani. Ani akulimbye? Oyo si sitaani, eyo yenzikiriza yaabwe, ye kalicha yaabwe, byebyobuwangwa byabwe. Kakati gojjawo olukusa okugamba nti kalidinaali okunuuna akawanga ak'emyaka 1775 n'akateeka k'omumwa nti gwe otegeera okusinga kalidinaali enzikiriza ye, nti gwe otegeera okusinga kalidinaali eyerekereza byonna n'abeera ng'ekyo kyokka kyakola. Omusinga kukitegeera, omusinga kumanya, omusinga kulabikirwa. Basebo ne bannyabo abaddugavu tulina okukitegeera nti ebintu bye twagala okulagiramu amagezi amangi nti tubitaputa, nzikiriza z'abali era bo bazituukiriza. Kyova olaba Katonda buli kye bamusaba akibawa, olw'okuba nti emikolo nga bwe yagibalambika bagikola nga bw'olabye omukolo ogwo ogukolebwa ekiro. Kakati ddaawo onnyonnyole nnya nti gw'oli mu Katuliki, oli w'amagezi nnyo, kati onnyonnyole eby'e Vaticaani mu kifo ky'okunnyonnyola eby'ewammwe ekyasa mube ekinyomo mbasaasira naye kambatwale mbibannyonnyole. Atamanyi Agata oba Agatha of Sicily omutuukirivu nga bwe badde nzije mu kunnyonnyolako, ono nno yali mukyala akkiririza mu nzikiriza y'Ekikristaayo era ng'ono yaliwo mu kyasa ekyokusatu, the 3rd century. Basabo ne bannyabo ebyafaayo byonna n'ebintu byazaayitamu bye ngenda okugamba bimutuusiza okuba nti abantu bamwesinza era bamusinza n'okumuteekako akaweero okatwala eka, bakkiriza nti kasobola okuwonya kyonna kye kasobola okuwonya. Agatha baamuzaala mu mwaka 231, meaning 231. Abamu bagamba nti emyaka giri wakati wa 230 ne 235, wakati kati awo we baamuzaala. Wakati w'omwaka yabeerawo wakati w'omwaka 231 n'omwaka 251 nga Yesu yakafa, kiyite eddi oba after death. Emyaka gino gye tubala 2000 gyatandika kubalibwa nga Yesu afudde. So kitegeeza nabbi Isa oba Yesu we yafiira wayiseewo emyaka 2026. Kati omutuukirivu gw'olabye nga wakayita emyaka 231 gyokka nga Yesu yakafa lwe baamuzaala. Basabo ne bannyabo ono gwe baazaala mu kitundu kino baamuzaala mu bitundu ebiyitibwa Palamo. Abamu bagamba baamuzaala Kataani ya Sisiri, naye abamu bagamba nti yeewaawo ewuwe gy'asibukira ddala ku nsibuko bayitayo Palamo. Ono yali mukyala ng'ava mu famire engagga envundo. Yali muwala mulungi gwe waalirowoozezaako nti mu Obuganda agamba omuyiwako amazzi n'oganywa. Okuva mu myaka gye emito n'obulungi bwe bwonna yasalawo abuwe Katonda, era ye ne yeeraba ng'embeerera ng'abasajja b'oku nsi tebamugwanidde. Yeetaaga omubiri gwe agukuumire Katonda yekka. Mu abasajja yali abalaba bubi, yali abalaba nga temugwanidde, temutuukanye n'abo basobola kuwa mubiri gwe, era yo omubiri gwe yagukuumira Katonda. Kyentegeeza ogukuumira Katonda ngamba nti yasigala mukazi mbeerera n'alayira nti embeerera alibeera nayo ku lwa Katonda. Basebo ne bannyabo obulungi bwe bwamuviiramu ebizibu ate ebyamuleeta okufuuka omutuukirivu. Omanyi batera okugamba nti omuzira taba mulamu. Basebo ne bannyabo ebiseera ebisinga omuntu okulaba nti oli muzira oba ofudde. Noono naye omukyala bwe yeewayira Katonda nti ab'oku nsi tebamugwanidde, kyamuleetera balabe. Mu mwaka gwa 2005 waliyo mu basajja Abalooma empula eyali afuga ebiseera ebyo nga bamuyita Empula Decius, yatandika okunyigiriza abakulisitaayo ng'ababonyaabonya. Buli muntu yenna mu Balooma yalina okuwaayo saddaaka eri Katonda, ng'alina okusaddaakira Katonda oba nga balina omuwa ekibonerezo bw'aba tasaddaase. Kakati mu biseera by'okusaddaakira Katonda w'Abalooma, omukyalo ono we yafunira ekizibu. Mu biseera ebyo waliwo omusajja a powerful Roman official, oba oli yali empera, ono muyite gavana. Gavana yali ayitibwa Quintanus,
yali ayagala omukyalo ono aleme kutwalibwa ng'ekiweebwayo amwesigalize era amwekakaatikeko. Nkugambye nti yamwegomba olw'obulungi bwe, ne yeegomba famire mwe yali eva olw'okuba yali ngagga. Naye omukyalo ono n'agaana n'amugamba, nze sikukkiriza, neekuumira embeerera yange, nagirekera Katonda yekka. Kakati mumanyi enneeyisa y'abakulembeze b'ebiseera, oba n'abakakati mubamanyi. Ono bwe yamugaana ne kimunyiiza, n'aluma amannyo, n'aluma obujiji, n'alagira bamukwate. Bwe baamukwata yagaana okukkiriza okubanga asuulawo enzikiriza ye ey'Ekikristaayo, n'okukkiriza kabaka n'amugamba, nja kugolola ettumba, kakati kankubonyeebonye empaka. Ebintu bino mbikunnyonnyola otegeere. Abantu bano batuuka batya okubanga akawanga omuntu eyattibwa emyaka 1775 egiyise mpaka nakati bakyakakola ki? Bakyakakiisinga. Basebo ne bannyabo mwewuunye era mwekengere. Kati kankutwale ku byamugwako. Bwagaana gavana eyayitibwa Quintanas okumwekakaatikako, wulira ekyaddako. Quintanas yanyiiga n'agamba abagoberezi be mumukwate, mumusibe, kwegamba mu sitayiro kankyogere nga bwe kiri, mumuleeguule, mumubambe. Gavana n'akwata emisubbaawa egyokya omuliro, n'akwata ebisiki ebyokya omuliro, n'amwokya. Ndowooza n'amwokya otegedde we nkugamba we yali amwokya. N'amwokya n'amubabula. Akabonero ako ak'okumubabula nti yamusiba entandaalo, n'amukuba emiggo. Bwe yalaba emiggo tegimulesezaawo nzikiriza ye oba kalica eyo gy'olaba basinza era olaba abantu gye bafiirako, bwe yalaba ng'agaanye okwegaana kalica ye, n'agamba kati muleete omusubbaawa mumwokye wabi. Ne batandika omutonyeza emisubbaawa. Kakati kambeeko ka vidiyo kenkulaga oketegereze. Basebo ne bannyabo kalabe nga bwe nkakulagaawo. Ketegereze otegeere nti emikolo egikolebwa mu nzikiriza z'abalala mwe abagikkiririzaamu ne mutandika n'obbawabula nti kati abo basinza sitaani, mwe muliko ekikyamu, mwe mulemereddwa okola ebyammwe. Ngenda nenneebuuza, mwe abantu Abafirika temuyina sitoole zammwe ze musobola kukolamu mikolo bwe giti festivals? Omufirika ani yatuloga? Yaani eyatutuulira bakiyita ku kiki? Ndowooza mu luganda olwa bulijjo olw'ekiyayiyayi bagamba nti akuloga akulaba. Neebuuza gye tuva eri, kanzire kati mu lulimi olwange lwenjogera Oluganda. Abaganda tetuyinayoko ku sitoole zifaanana bwe ziti zisobola kutukolera batuukirivu n'abazira tulyoke tutandika okurizoninga ebyabalala? Mu ggwanga lya Uganda tusinza abajulizi abeeweerayo eddiini, abasajja bano mu kalica yaabwe. Buli muntu eyawaayo omusaayi gwe bamugoberera ne bamanya wawaali era tebamwerabira. Neewuunya mmwe abaakolanga mu lubiri mu biseera bakabaka we baalagiriranga, abalagiranga mu Bafirika ebiseera by'okuteeka amafumu nti kabaka ye tabumuza ffumu lye mu ttaka alifumita mu bigere. Simanyi oba ebika ebyo byonna tebiriiyo. Babakkiririza mu kalica yaabwe Katonda abawa. Kyova olaba yabawa okuluulinga ensi eno ne bagikonkalinga buli wamu olw'okuba bamutegeera n'emikolo gye yabalagira bagikola. Kakati gwe tuula awo ku social media weewaane oyogere bingi ogambe nti obakwata n'ensobi. Kankulage omukolo ogwo nga bwe gugenda mu maaso. Ndowooza kanneme kwogera bingi, kangukunnyonnyoleko. Omukolo gw'olaba ogwo abantu mwe baleekaanira guyitibwa luminaaliya. Luminaaliya guba mukolo gwa kuwaayo wakisi. Wakisi oba nkize ntya mu Luganda? Mumanyi ekirungo ekikola kando ekyo kiba kisaanuuka, kiba kyakuwaayo wakisi. Era nga basebo ne bannyabo ezo ttooki z'olaba bakola bitooki ebinene nga biri wakati wa kilo 4 ne kilo 10. Kakati kitooki kimu bakikola
nga kizitoowera ddala kyetaaga omusajja eyali emmere okukisitula kubanga babeera bagenda okukola emikolo nga bakiwa Katonda bamuwa ekyobugagga oba bamuwa ekiweebwayo ekya wakisi nga bajjukira omukolo guli gwe nkugambye gavana Quintanasi oba Quintanasi bwe yakeera ku makya omuzira waabwe era omutuukirivu n'amwokyerera zikando n'amuteekako wakisi saako omuliro gwe yamwokya ekiro. Ndowooza mutandise okutegeera lwaki era omukolo guno bagukola kiro. Singa omukolo guno gubadde gwakoleddwa mu Uganda, singa owulira abalokole bwe bali ku luguudo, sigamba nti abalokole babi era temunkwata bubi. Entegeera yaabwe yeeyo walibaddewo n'entegeera ey'ebyaffe. Sibakaka nti bwe baba tebabitegedde tebabitegeera, naye ate nabo saagala beekakaatike kubategeera bino. Tuli baddugavu ne bw'oba mulokole ekkiriza nti waliwo Katonda bwe yakutonda bw'olina okumutegeera, wabula bw'okomera okusinza kyova olaba nti emikisa era gigenda eri bo. N'osanga bambi omubuulizi w'enjiri amaze emyaka ali awo ye obulamu tebukyuka ng'ebye yeegijja emikola agisuubira mu ggulu, bano bagikola ku nsi era Katonda kwabaweera. Mu sitayiro mwolaba bakola ebintu ebyo tooki zino bazikola mu biti era ne baziteekako kye bayita gold leafing mu nkola ey'obuwangwa eyitibwa traditional Silicon baroque style mwe bakola kando zino. Basebo ne bannyabo biba bizitowa era seremoni eno etandika bamaakinga nga bava ku kathidro enkulu eyitibwa Katania Cathedral oba essabiro lyabwe ekkulu oba liyite essabo ekkulu mu kalicha yaabwe. Bagenda ne batandika okuzina amazina, basooka kuzina dansi ayitibwa nakata. Nakata gwe bazina ne bagenda mu dansi eyo. Kakati abatuuze buli omu yategese ekiweebwayo ekya wakisi n'akyetikka. Massive wooden towers, thousands of citizens, abantu mu nkumuliitu munyeera ne bava mu mayumba gaabwe okujja okukola omukolo ogwo. Kakati nno kyolabye nakugambye nga ntandika nti omutuukirivu Agatha yabawonya olusozi olwali lulina okumira ekitundu kyabwe nti bwe bagenda ne bateekako akagoye nga bwe ngenda okugamba. Kati omukolo gw'omuliro ogwo gwolaba gubeerera gwa kujjukira omuliro gwatangira okumalawo ekibuga kyabwe era nga bamusaba era nga bwali omutuukirivu w'ekibuga Katania is the protector of the city. Abantu bangi bamerengula zikando nga bazimerengulira wamu. Kakati street zonna bazijjuza wakisi yenna mu kusamira. Kankyogere nga bwe kiri babe basamira era street zonna bazijjuzaako wakisi ne bamwetoolooza okubeera nga basamirira Katonda waabwe oyo si Katonda, omutuukirivu waabwe oyo eyabasabira eri Katonda. Naye singa obadde okola pulogulaamu n'ogaa nti omusambwa ogwa Buganda, singa pulogulaamu abasinga bagivuddeko dda ne bagamba oyo kankaka yeeraguza. Kakati ogwo gwe mukolo bwe gutyo bagamba nti guno gwe mukolo ogw'obuwanguzi ogwawangula omuliro, nti omutuukirivu waabwe baali bamwokya omuliro yagaana okuzikiza, yeewaayo n'agamba nti kyenfiiririra ne be bamwokya zikando awabi yali omukyala embeerera, bamutulugunya mpaka kumusalaasala naye teyakikkiriza. Kakati ne bw'obalabye beewaayo nga baleekana n'omutima gumu mu sipiriti eyo bamukukkiriza okwo, bwe bakkiririza ekintu kye bayita triumph over torture, okuwangula okutulugunyizibwa n'okutigaatigibwa n'okutuntuzibwa. Basebo ne bannyabo era omukolo guno buli lwe bagukola bagamba, kakati akawanga ako kavuddeyo emyaka 6 okukanywegera, bagamba nti gwe gukolanga engabo ebatangira ekibuga kyabwe okubanga kimirwa omuliro gw'olusozi oluyitibwa Etna, Mount Etna. Kakati ogwo omukolo ogutegedde tukyagenda mu maaso. Ebintu bino nja kubibanyonyola kuba bwe bityo bwe biri, exactly bwe bityo bwe biri. Ng'oggyeko eky'okumukwata ne bamusikaasikanya era ne bamuleeguula ne bamubamba ne bamwokya zikando. Mu kiraate bwe balaba tawanise ne baleeta ziimagalo ne bamusalako amabeere.
bakwata zimagalo ne bamujjako amabeere ate enkera ne bamwambula ne bamukaka abeere nga yeevulungula mu muliro. Baateekawo amanda agookya nga gateta omuliro. Kasita ono baamuteeka mu manda ago agookya, bassebo ne bannyabo kaakati nkutwala. Ono ye mutuukirivu w'ekibuga kino abakuuma ku nkola eya Musisi. Musisi obutasaanyawo kibuga kyabwe. Nkugambye ekibuga kino kiri okuliraana ku njego yegera emikolo gino gibeera ku lubalama olwa Semayanja ayitibwa Mediterranean. Mu kiro omutuukirivu waabwe ono bwe baali bamubeera nga bamugamba nti nno weewalule era weevulungule mu manda, bw'obanga tokkiriza gavana kukukabasanya weevulungule mu manda. Munnange baba bamuvulungula mu manda, Musisi n'ayita. Musisi bwe yayita ekisenge ekyaliko abakuuma ne kimementukayo ne kigwa era ne kibatta. Kakati akabonero ako abantu bwe baakasomaako kaabaleetera okukkiriza nti omutuukirivu ono asobola obbakuuma ng'abakuuma ku bulabe obuva mu Musisi. Nkyalina bingi eby'obbagamba tuulokkalire mbikwata mpola mpola. Ono kati baamuzaayo mu kkomera nga bamaze okumutulugunya. Musisi azze amaze okutta ku bamu ng'akabonero ke bagamba nti kava wa Katonda okusobola obbakakasa nti ono ali wamu ne Katonda, yali mutuukirivu wa Katonda. A pure or a virgin matter. Omutuukirivu oba eyeewaayo oba muyita omujulizi kaakati nga yatuumusibwa n'ateekebwa ku ddaala ery'omutuukirivu muyite seeyinti. Mu kiseera ky'okumubonyaabonya nga bamaze okumuvulungula mu manda nga mbutuufu gamwokyezza, baamusazeeko n'amabeere. Mu kiro ekyo bassebo ne bannyabo kigambibwa nti yalabikirwa omutuukirivu Peter eyamuwonya ebiwundu bye bye baali bamutaddeko. Ako nno Nakabuuse bwali bwe bamala omukuba n'omuteeka n'omwokya zikando yalina ebiwundu, omutukuvu Peter lwamusisinkana mu kiro mu kkomera. Bwe bamusanga enkeera ng'ebiwundu biwonye nti ne bamugamba kakati ebiwundu ke byawonye n'owona zikando kati weevulungulire ddala mu manda. Mwoba weevulungula tulabe oba ku mulundi guno onaawona. Olwo Musisi lwajja nga bali mu muvulungula mu manda. Oba kati obitegedde n'obikwasa bulungi, nze mbadde mbigasse. Finally bwe bamuzzaayo mu kiro mu kkomera, Mukama Katonda n'alaba okukaaba kwe n'amugamba kankuwonya obulumi, era yafa ennaku z'omwezi nga 5 gwali gwa 2 omwaka 251. Soogera ku mwaka 12, njogera ku mwaka 2, emyaka nga wakayitawo 2 gyokka nga Kristo yakafa. Omubiri gwe abakristaayo b'ebiseera ebyo baaguziika na kitiibwa, era bwe bamala okuguziika abaamubonyabonya baamufuula muzira. Abantu ne batandika okujja okusinza entaana ye, era omwaka gumu mu mwaka 252 olusozi oluyitibwa Mount Etna nga bwe nkugambye lwabaluka ennimi z'omuliro. Akabonero akaali kalaga nti omutukuvu waabwe ku mbonaabona gye yali abonyaabonyezeddwamu yabasindikira omuliro gwo gwennyini gwe baamwebasaamu. Oba ontegedde, yafa nga 5 Ogwokubiri omwaka 251, olusozi ne luwandula omuliro ng'abakristaayo bamaze omuziika n'okukolimira ku ntaana ye omwaka 252. Kaakati olusozi bwe luwanda omuliro, abantu abaaliwo abaali abalungi mumanyi kye baakola, ne bagenda ne bakwata veyiro ye oba akatambala ke yali yeebikka ne bakatwala mu lusozi nga luwanda omuliro. Bassebo ne bannyabo gye lwali olusozi ne lulekeraawo okuserengeta okumalawo ekibuga. Ennimi z'omuliro ezaava mu ttaka zaali zimalawo ekibuga, nti abamukkiririzaamu ne bamuwanjagira ne batwala yabaloosa, oba kubaloosa oba kubalaga oba kubalabikira, ne batwala kaveyiro ke ne bakasuula ku muliro ogwo ogwali gukkirira okumalawo ekibuga, era okuva olwo omuliro ne gusirika. Kaakati bassebo ne bannyabo okuva omuliro ogwo lwe gwasirika, baateekawo okumujjukira nga February 5, buli February 5 olunaku lwe yattibwa lujjukirwa era luserebulatingibwa. Naye ate kankutwale ku lwa 17 Agusto buli mwaka bikibeerawo, era waabaddewo akabonero kano kennyini bassebo ne bannyabo mukategeere.
kakati nkugambye ono omubiri gwe gwaziikibwa ne gumala emyaka nga gwatwalibwa mu kibuga ekiyitibwa Constantinople gye gwali gwaziikibwa naye gukomezebwawo gutya era obuwanga buno lwaki akawanga ako kakyaliwo bingi nnyo ndowooza kansooka ebalaga akatambi kano mu bitundu bye ebyasigalawo ebyali ebingi no kansooka enkunnyonnyole okitegeere ndyoke nkunnyonnyola akati nabagambye ebyolwaleero biralamu bwe tulokalire byonna ngenda bikwata kimu ku kimu tompapya lwojja okusobola okubitegeera kakati omukyalo ono bwe yafa bamuziika mu Katania omulambo gwe n'ebisigalira bye ne bisigala mu kitundu kino ebyasa n'ebyasa akawanga ke mulabye bakiisi nga basebo ne bannyabo kali mu ntaana byasa na byasa kigambibwa nti n'ebbeerere likyaliwo waliwo n'emikono n'ebyomunda kakati mu kibumbe kye baamukolera kye ngenda okunnyonnyolako ekibumbe kino mwe bateeke ebisigalira bye okubitambuza mu kibuga kuba baamukolera omubiri omulamu tebaagala afe nakati bakyamukolera omubiri omulamu ebyasigalawo mwe babiteeka era ke ka vidiyo ke nasoose ne nkuzannyira ng'olaba bakitaffe mu Katonda be musinza era be nnalabye muwabula ku intaneti mbwawo basinza sitaani ani akulimba tebasinza sitaani eyo yenzikiriza yaabwe gwagyesibako atamanyi bibyo nawe waali badde okola bibyo basebo ne bannyabo for centuries mpaka omwaka 1400 nkugambe yafanga 5 ogwokubiri omwaka 251 naye we tutuukira mu mwaka 1000 yali omubiri gwe n'akawanga bikyaliwo kakati njagala nkutwale ku nga 17 lwaki ate lwo balujaguza ekibajaguzisa kino kakati tuulokkalire mu mwaka gw'1000 wajjawo entalo wakati w'Abalomani n'Abasiraamu bano nga baali balwanira mu kitundu ekiyitibwa Sisiri ono baali bamuziika mu Katania kati gy'olabye bali mukolera emikolo mu 1000 bwe babalukawo entalo wakati w'Abalomani oba be baali babiyita Byzantines Eastern Romans saako n'Abasiraamu eno mu biseera bino bwe baalwanira waliwo genero yayitibwa Maniakes yagenda n'aziikulayo entaana eno n'asanga nga gwe basinza ebitundu bino bikyalimu entaana eno bwagiziikula ebyali bisigalire biyitibwa ebisigalire ebituukirivu byolabye era batukuza n'emimwa nga babinuuna nga babinywegera bulungi nnyo nkugambye yafa mu mwaka 251 naye mu mwaka 1000 genere yali alwana ng'ono yali ava Ttake saawa eno yakwata ebisigalira n'abitwala mu kibuga ekiyitibwa Constantinople bw'oba oginoonya ku maapu saawa eno noonya ekibuga ekiyitibwa Istanbul eky'Ettake mu biseera ebyo kye kyali kiyitibwa Constantinople kakati basebo ne bannyabo yabitwala ng'ebisigalira eby'omuwendo n'abibba n'abitwala era yabikuumira mu Constantinople current Istanbul emyaka 86 beddo kakati mu mwaka 1126 waliwo abasirikale babiri abaali bakkiririza mu mutuukirivu Agatha baali basirikale b'e Constantinople omu baali bamuyita Giziribato oba muyite Giziribatasi saawa eno bemuyita Abagiribati mu biseera ebyo baali bamuyita Gizeribatasi oyo saako ne munne eyali ayitibwa Goserumo oba mu lulimi lwabwe gwe baali bayita Goserinasi ngono yali ava mu kibuga ekiyitibwa Apulia basebo ne bannyabo bano nti nno omutuukirivu ono yabalabikira n'abaloosa n'abagamba mukwate ebisigalira byange mubizeeyo ku butaka nkugambye baali babijjeeyo Katania genero n'abibba n'abitwala ng'ebyobugagga bye n'abitwala mu kibuga Constantinople gye byamala emyaka emeka emyaka 86 bano nabo mu kubikukusa bijjayo tebaamugamba basebo ne bannyabo bano bakukusa bikukuse ng'amaze okubalaga ekirooto abantu bano ababiri abasajja abalwanyi era bannamagye Giziribatasi saako ne munne Gozerimo bwe bamala okuloota basebo ne bannyabo ne bakwata ebisigalira by'ono ne babikweka mu bisawo ebitereka obusaale
Mubimanye ebisawo bino ebayita quivers. Busawo buno bwebambalira ku mugongo mwe bateeka obusaali. Bwe baddira ne bakwata ebyo bye mulabye bakiisinga. Ne babiteeka mu busawo bwabwe obw'obusaale ne bafuluma nabyo. Ne batambula ku nnyanja basebo ne bannyabo nga tewali abategedde era ne balandinga okuliraana mu kifo ekiyitibwa Asiri Castelo. Kati Agusto nga 17 omwaka 1126 lwaki nkutwala ku mikolo gino egyabaddewo August nga 17 Agusto nga 17 omwaka 1126 lwe lunaku bano lwe baatuuka lwera ne batuusa ebisigalira by'omuzira waabwe era omutuukirivu waabwe Katania gye baabitwala era ne babizza baatuuka kiro ebide by'ekereziya ne bivuga abantu ne bavaayo nga bali mu nayiti abalala tebaayambala baali babirinda baali balinze emyaka 86 ebisigalira by'omutukuvu waabwe omutuukirivu webiridda tebaalinda kwambala tewali yateekamu ngatto ebide kasita byavuga nti bano bakomyewo ne bafuluma era embuutu nevuga. Kakati kankutwale kufule buli kimu nkikunnyonnyole ku mikolo gino bwe gikolebwa. Kantandike na katambi ke nakulazeeko era emabega akakasanduuko kano. Weewaawo ng'okyetegereza essanduuko eyo basebo ne bannyabo ekyo kyolaba eyo ssanduuko y'abafu erimu bisigalira bya mufu abakkiriza gwe bakkiriza nti mutuukirivu era mu ddiini y'ekikatuliki mu butambi bw'olabye bakalidinaali nga banywegera akawanga togeza n'obyogera n'ogamba mbubeeraguza togeza n'oyogerera mu trading center ng'owoza mbu tebategeera bye bakola kugwa ayogerera awo ne kalidinaali ataawase yeewaayo n'abeera nga buli kimu akituukiriza ani asinga okutegeera nti akawanga kyonna ky'osobola okwogera oba okwennyinyimbwa n'okwenyinyala kw'osobola okwenyinyala nti nga babitutte edda ku intaneti meeya ne bamukolamu bummeme ne bamukolamu obuddole nga bagamba bali ku intaneti bamujerega meeya eyanywegedde nti kaakati yanywegedde akawanga ka mbeerera abantu bakkiriza nti omukazi oyo nakati akyali mbeerera omutuukirivu waabwe mbeerera kaakati baalabye meeya ng'omumwa agusembezza ku bunnya obwasigalawo ku mannyo era ndowooza nga bwe nkiyise bwe kiri nga bwe mukalabye akawanga nabagambye nga nteekako ka disclaimer nti bino bw'oba mukatuliki nnyo mbyogera nga bwe biri ndi musajja munnamawulire meeya bwe yanywegedde oba bwe yanyunyuuse oba kyonna kye yakoze nga bw'onaakiyita akawanga bano bagambye nti omukazi yali mbeerera lwaki omumwa gwe ogusembezza nnyo genda yonoonye ennoyize eyo ku intaneti kweri abaana b'ennaku zino abatategeera simboyizimu bo bamutandise dde omukolamu kammeme kati okusobola okutegeera ssanduuko eyo kijja kuba kikulu nnyo nkunnyonnyola emikolo gikolebwa gitya lwojja okutegeera obulungi ate essanduuko kubanga ate bwe naddayo okunnyonnyola emikolo ate nnyinza ogikomyawo kansooke kunnyonnyola mikolo bwe ziwera nga Agusto 17 nga bwe nkugambye omwaka 1126 emikolo gino lwe gyaliwo basebo ne bannyabo giddamu ne gikolebwa Katania lwe lunaku nkugambye nga newankubadde ono si lwe yattibwa 5 Febu lukulizibwa naye ate 17 Agusto ebisigalira bye lwe byava e Constantinople lwe babitambuza okubyetoolooza okulaga abantu nti bikyaliwumite tebabibbanga era tewali omutuukirivu waabwe gwe bakkiririzaamu wali atudde entende tebajja kufa musisi tebajja kufa muliro kwegamba abakyala abaakabasenyezibwa balina okugendako mu kibuga ekyo abakabasanyizibwa abasajja buli kimu kyowulira ekizibu kyabwe bakikwasa omutuukirivu w'ekibuga kyabwe era emikolo bwe giti bwe gitambula kaakati nammwe ntera nembajjukizaako kola emikolo gy'ekika Sseruganda gwandaba gwe nnyabo eyeefuula simanyi okola biki ebikulemesezza obufumbo tokyali mbeerera naye kikwewuunyisa ne yatwala embeererayo teyakuwasa
kola emikolo gy'ekika mukubira abakyala abakooki bino si byakweraguza tebikujja mu ddiini yo sinzikiriza bali ku 0750 260 mukkirize era mukakase nti ebyo byeweegobako n'ebyo byolowooza nti si bituufu yeeye nnambika Katonda basebo ne bannyabo eyasuula ennimi z'omuliro n'atukkiriza buli omu amuwandiike mu kigambo nga bw'amutegeera buli omu amusengeka amukolereko ne tebakulimba oli najja n'akuwabya Afirika kati tulina okwebeereramu tukole enkola eyaffe newankubadde abamu babiteekamu akajanja n'agenda akoowola ate Afirika tukyali pyuwa mukimanyi nti Omufirika bw'ayogera ne Katonda amuwulira mwe mulowooza amaanyi abantu ge bajjanjabisa abantu bagajjawa singa muba mukkiriza ne mutambuzanga ebintu byammwe naye neekokkola eyaleeta mayiga mu bwakabaka bwaffe neebuuza obutategeera buli bintu bya nzikiriza yaffe obutategeera bintu bya buwangwa bwaffe n'osanga nga tuli mu watoto tusala ndongo nabbanja yakulembedde Gasiya basebo ne banyaba ebintu ebyo simanyi oba bwe mbiraba mu birabe bwammwe naye nze mbiraba mu butuufu bwabyo kati olunaku olw'17 nga terunatuuka wewakolemezebwawo ebintu bino kumakya emikolo gitandika nga 16 buli Agusto 16 kumakya special veil eyo oba akakaaya ak'enjawulo mwabalabye bonna bwe baba batambula babeera mu makanzu kakati gwolinga akugamba mbu oyambadde ekkanzu ofaanana omusamize waliwo n'abasamize abazikola mu kkala mbwe eya lwedi ya lunaku bwe luti ate eyagundi ya lunaku bwe luti ate simanye byonna mukubirambika kasita biba nga tebimenya amateeka kyonna kyekiri okubiteekamu amalala n'okusuumusa obuwangwa si kibi naye tulina okugoberera ebintu mu nkizo yaabyo kaakati wulira bonna nga bambadde amakanzu si mukazi si musajja nga bali mu biteeteeyi ebiyitibwa amakanzu nga 16 banoonya akakaaya omukazi ono ke yeesiba omutukuvu embeerera entuukirivu yeekuumira Katonda era kano ne bakadisplayinga nga bakateeka mu kathedral eyitibwa Katania eno nga ye chachi oba ekereziya eri mu main square basaba oba kiyite mu Luganda okusamira basamira okuva ku makya mpaka ku ssaawa ng'emu ekawungeezi bwe buziba ne bajjayo akakaaya kano ne bakatambuza ku street mbuuza ekibuuzo golooza lwaki balinda ne buziba emikolo gino abagikola bo bamanyi lwaki kakati ogwo gwe mukolo bwe bakatambuza bati bakeetolooza ne bakazza we baakajje era ne bakazzaayo mu ntaana entukuvu gye bakaziika ebintu bino nga bwe mbikugamba bwe biri kakati nzijja ku lunaku olw'17 mu kiro bali we baatuusiza ebisigalira by'omutuukirivu waabwe ku makya ssaawa akati wa ssaawa emu n'ekitundu ne ssaawa 2 ez'okumakya kasiiduro oba essaba ekkulu ery'e Katania oba liyite gwe ndiyite essabo muyinza okunyiiga essabiro oba ekereziya bagiggula era basebo ne bannyabo ebisigalira bino ne babifulumyayo mu ntaana entaana gye biri ate eri munda omwo kitegeeza nti ekereziya eno yezimbiddwa ntaana mubadde mukimanyimu abakatuliki nti ababisopu baffe ne bakibisopu bali mu ekereziya Lubaga awo wennyini we babaziika bwe mba mwetegereze mu maaso awo kakati gwagamba nti ebijja bya jjajjaawo tosobola birima tosobola biyimbirako simanyi tosobola kukola ki bw'osanga omuntu mumukuba n'emiggo ku kyalo mbw abadde aloga abadde aloga ategeerekekwa nazze okulima ku bakadde be obazze okulondola ekika kye ategeerekekwa abaloga bo mubawe ekibagwanidde naye ate akola ebibye muleme kubikwata ku butambi nti uno yabadde akola bwati actually mubisuumuse mubikole na nnyo mubifuule modani kubanga yenzikiriza yaffe abazungu gye bataagala bagala tubeegatteko tubasinzize ebyabwe bo beeyongere maanyi kyovola abatusinga naye sooka ompulirize kasita ebisigalira bino babijjayo bijjibwayo mu kasiliva chesiti akayitibwa skrigino kano nga ke kalimu amagumba genda kakunyonyolako bulungi basebo ne bannyabo era ng'ebisigalira bino bibeera mu kiyitibwa silver basiti oba busito likwiyaliyo basito likwiyaliyo kye kibumbe kiri mwe bateeka ebisigalira byonna ebyasigala ku mukazi ono bye baamukolera era ng'ekibumbe ngenda kikunyonyola tegere bwe baakikola naye kati nkyakunyonyola ebibeerawo ku makya kasita bamala bijjayo ne bamuteeka wali ku ataali nga batandika okusaba olunaku lwonna wabeerawo emisa ey'okumakya
ey'omumasekkati, emmisa ey'ekawungeezi, bassebo ne bannyaba ate enkulu Archbishop yennyini yaba alina ogikulira. Ku mukolo guno Paapa asindika n'omuntu, actually Paapa ne bw'aba azze tekirina bulabe. Kaakati okusinziira ku ssaawa eziba ziseetingiddwa, abantu batandika okusimba ennyiriri, era bassebo ne bannyabo ne batandika okukiisinga ebisigalira bino, ne bakiisinga ekofini eno, ne bateekako obugoye, atasobodde gituukako n'akaaba amaziga, ne bakola buli kimu kubanga omutuukirivu waabwe babeera bamulindiridde. Kati bw'oba tewafunye mukisa kubanga mu ekereziya ogenda okuteekako akagoye, okukaaba n'omusaba byonna by'olina omusaba, olinda kawungeezi. Kasita zikoona ssaawa emu, wakati wa ssaawa emu ne ssaawa 2.5 ez'ekawungeezi. Kakati emikolo gy'okusamira omwetoolooza ekibuga awo wennyini we gitandikira, era batandika na mmisa ey'ekawungeezi kuyita okusaba oba kuyita okusamira mu lulimi Oluganda. Kakati bw'okituusa awo bassebo ne bannyabo ke bayita Silver Bust and the Chest byonna babifulumya Cathedral, nkugamba essanduuko n'ekibumbe. Silver Chest ne Silver Bust bw'owulira tebakijjeko kigambo coffin ne bateekako chest, oyinza okulowooza kya kitalo. Kye bayita chest kasanduuko katono olw'okuba omuntu yali takyawera, wabula coffin ewedde emirimo. Kakati nkugambye ono bamwetoolooza okuliraana Piazza Duomo, ne bamuyisa ku Porta Uzeda, ne bamuyisa via Dusimeti, via Porticero, era ku Piazza San Placido wano we wabeera emikolo emikulu kuba wabeerawo okubuuza ku bantu abaliko obulemu. Bassebo ne bannyaba abantu abaliko obulemu. Kakati ndowooza otegeera mu Luganda oba mu lulimi olwaffe Oluganda be waliise abayita bakadduwa nnema, abalema. Ebintu ebyo byonna mbibagamba kubanga wisdom y'okubimanya njirina, naye osobola okungamba nti sinze Emmanuel Peter. Emmanuel kitegeeza nazaalibwa mu nnaku za Ssekukkulu. Peter lwe lwazi Katonda kwalizimba ekereziya ye. Oyinza okumpakanya nti eddiini sigimanyi, wabula nsoosa kankaka bwe buwangwa bwange biri mu bikole na bino obutabireka. Nze mbagamba kakati abakkiriza abagyewulira abaliwumite mu nsonga z'eddiini, nkugambye wano bassaako bye bayita white sako. Sako si zino mwe mutereka ssente, gabeera amakanzu ziyite tunics, era buli omu ajja olina kubeera mu kyambalo kya buwangwa. Mu Buganda waligambye gomesi saako ne kanzu. Buli omu akwata akatambaala akeeru, ne bateekako eminagiro gyabwe zewalise, ne bateekako amakanzu nga bwe mubalaba. Nkugambye bassebo ne bannyabo ne bayimba ennyimba z'obuwangwa, bayimba nnyimba za buwangwa, traditional songs, era zirimu ekigambo Viva Saint Agatha, Viva Saint Agatha. Balekaana ebigambo nti awangaale omutukuvu Agatha. Bwe kityo bwe kibeera n'ewaffe era bwe kyalibadde, naye mmwe mujja ne mulowooza nti balibbo. Kakati bwe tubayambako okugamba awangaale Agatha, ng'era awangaala nga n'abantu baabwe beeyagala. Mubalaba tebali bulungi kutusinga, ffe twasigalira emabega. Seno si njiri ya lwaleero ndi mubasomesa bintu nga bwe byabaddewo. Tebakoma ku ekyo, tebakoma ku awangaale, bakuba emizira, balekaana awangaale, bakuma ebiriroliro, fireworks in the sky, lyrics okuva lweziva gye ziva mpaka lweziddayo ku Cathedral. Bassebo ne bannyabo, Piazza Baserino wano abantu abasinga we basinzira okulaba, era procession kasita ziggwa bwe ziti nga bamuzzaayo munda nga bamukuuma. Oyo gw'olabe banywegera babadde bamukuumidde emyaka 6 nga tebamufulumyangayo. Keolabye bamufiirako nga buli omu afa amukwateko. Babadde okuva le bamuzzaayo emyaka 6 egiyise tebaddanga mu bantu mulabako. Ate bwe bamuteekayo basikamya bakanya kugamba ali omwo. Naye bwe bayitawo emyaka bo gye babeera babaze nga bongera okukakasa abantu nti waali. Naye kankuzeeyo nkubuulire, emyaka 1775 egiyise, kyogamba bwe yalina kati bwakyali, oba bwe yali nga bwe bamuleetera mu busawo. Lwaki tali mu busawo bwa busaale ebisigalira bwe mwe bamuleetera? Ani ya designinga entaana? Ani ya designinga ekofini oba essanduuko?
ani ya designing ekigiraasi mwolabye bamujja ekyo kyolaba n'erinnya lye bakitaddeko sanduuko eyo erimu omulambo oguwedde emirimu era nga gyolaba eyo silver casket efaanana kye bayita gothic mu bakatuliki kye bayita goloto abaali bagenzeeko ku bigondoza mumanyi kye bayita goloto eyo gyolaba it is kind of roughly rectangular or polygonal ku base yaayo base nkugambye mu shape polygon nga bw'olaba eya sanduuko bwe baagikola ya sentimita 85 wansi ze inchi nga 33 actually basebo ne banyabo ndowooza okuva kiri sentimita 85 high 1.4 meters about 4 feet futi nga 4 ne inches nga 10 mu buwanvu bwayo kakati eyo ye sanduuko ate nga ya sentimita 5.6 oba ziyite inches 22 mu bugazi kakati okwambuka waggulu oba high sentimita 85 mu buwanvu oba longo nga bonaagamba sanduuko ze mita 4 kakati ate mu bugazi oba mu kibutobuto ya sentimita 5.6 ze inchi 22 okusinzira bwe bagikola bwe bati bwe bagiwunda gwatayagala kuwunda n'osanga omuntu akutta akaggo ke yakawundako ensimbi nalabye mu musango gwa Kizza Besigye nja kabaleetera naye kankasirikire ndowooza n'akaddira oluvannyuma basebo ne bannyabo kankubulire bwe bagiwunda eyo nno gyolaba eriko kye bayita delicate thread work ng'era onaava mu filiguri embossing ntegeeza design ziriko basebo ne bannyabo design ze bakomererako era nga zirina fine engravement ntegeeza nti abagikola bagyegendereza kwegamba buli kamu bakabala tewali kola nsobi kakati okwetooloola 20 niches basebo ne bannyabo kuliko bu compartment obuwerera ddala 20 era nga buno bwe buliko solid silver statue kuliko obubumbe basebo ne bannyabo obugundiivu ng'obubumbe buno kuliko obukiikirira abayigirizwa ba Yesu 12 era nga ku makoona basebo ne bannyabo ku makoona gaabwo nkugambye kuliko 12 nere ku makoona baateekako abaabe nga bonaagamba Kiwanuka nga bonaagamba Mukasa w'ennyanja nga bw'ogamba Ddungu ayigga kakati nabo balina owaabwe gwe baateekako mbikugamba obitegeere okakase nti buno busamizi obuwedde emirimu gwatategeera bibyo gwabawa bulambu bali mu kola sitaani webuuza oba baddugavu twabaaki ng'oggyeko okuteekako abayigirizwa 12 ku makoona baateekako liyo ne bateekako beriro ne bateekako everiyo saako ne severino ku smaller sides bateekako Kirisitu smaller sides kwe bateeka Kirisitu Yesu ono yennyini gwe mumanyi ku sides entono era bw'olaba engeri gye basinzaamu ono kwegamba n'ekya Kirisitu ate kyo bakiteekako ebbali ono balina engeri gye bamusinzaamu kibanga bw'osanga omulokole ng'agamba Yesu neweebuuza ku Yesu ne kitaawe ani gw'olina okuyitamu omutuufu si kuba balokole basebo ne banya buli omu entegera nze musajja mukatuliki paatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu naffe abakatuliki batera tubuuza ti ate Katonda amu alimu basatu baperesona abasatu be batya Katonda asobola okuteekinga enifomu bwe bati bwe babituyigiriza tobimbuuza nnyo naye batugamba nti Katonda asobola okwefuula kyonna kyayagadde bw'osoma mu bitabo ebikulembedde nga Genesis Katonda ne ku nsi yajjanga simanyi twamukola kikata kyatambula kubanga Bayibuli gye nasoma ennaluzaali kigo kya myaka 25 eyogera nti Adamu mu lusuku Edeni yawuliranga enswagiro ebigere ebimuva emabega ebigere byali bya Katonda bw'aba ku nsi teyajjanga kitegeeza baba yatutondera mu kifaananyi kye Adamu yawuliranga enswagiro ate Katonda yayogeranga naffe ku nsi weewaawo okunyiiga kw'abantu n'okuba nti tetwamutegeera kyova olaba nti kati weewaawo obadde okimanyi nti mu Afirika yokka yewakyaliwo abantu abasobola okukubuulira ebyayitanga teyaliiwo ng'ate na mwana muto gw'okwogera okuyita kwa bulijjo kakati bwe baagala obbifa ebya nga bakugamba sitaani yabadde ayogera sitaani aba akimye ekikukaana akato muleme kwesiriwaza muleme kwesuula ddalu mutegeere ebyammwe nze mbabuulidde si kugamba nti byotegeera biveeko simanyi oba maama Faaza agenda kuŋŋamba ki
omukyala gwenkyasinze okukkiriza nti amanyi kye bayita obukatuliki bamuyita Rose Margaret Ssemujju abeera Boston. Omukyala oyo buli ewali okulamaga kwonna okw'ekikatuliki, simanyi maama oba eno wali otuuseeyo, nja muweereza ku bubaka mubuuze. Omutuukirivu Agata yali agenzeeyo e Kataniya, naye maama Faaza simanyi bwankubira essimu olwaleero agenda kuŋŋamba ki. Maama byonna by'oŋŋamba weewaawo mbimanyi bulungi. Mubadde mukimanyi nti omukyala ayitibwa Rose Margaret Ssemujju ye yanzija yonna gye nalimbulidde nannyingiza okukkiririza mu kye bayita people power. Omukyala mukulu ali accomplished, yategeera ensi eno, yantuuza n'aŋŋamba gwe kati oli mwana wange newankubadde oli musajja mukulu, tegeera bino byowooza mbu ate muwoozi baamuzaalawo ate gwe wava mu famire ye NRM, tegeera ensi kati weetuuse. Bamuyita Rose Margaret Ssemujju, kyendi mufa ndimujjukirako kwe kundaga ekkuba ettuufu mu nzikiriza yaki ekirina okukolebwa ekituufu mu Uganda. Nali sinaba kutegeera byabufuzi kwenkana bwe yabitegeera. Yankubira essimu wazinda beezi 2 zokka, siriddamu kukyuka mpaka ng'enkyukakyuka ekyuse, okuggyako ng'ab'enkyukakyuka nabo bwe balikyusa ensi nabo balyefuulawo ndikyukamu. Naye ku kigambo ky'omukazi oyo kakati kambazzeeyo, simanyi kyagenda kuŋŋamba ku byenjogeredde ku nzikiriza y'ekikatuliki, naye weewaawo kaneeyongereyo maama y'anaamanya. Bassebo ne bannyabo, ono ye Kristo, the smaller sides kwe bateeka Kristo, saako Madonna nga ateeka engule ku Saint Agata oba omutuukirivu Agata, kugatta Agata ng'afukamidde. Bassebo ne bannyabo, ono bamuteekako erudda ye kennyini ng'ekibumbe, nkugambye bu silver embossing obuliko, sako ne bu statue kuliko 12 abayigirizwa ba Yesu, ne kubeerako ne Yesu mu katono, ne bateekako Madonna ng'ateeka ku Agata engule, ne bateekako n'abasigadde abaabo be bakkiririza mba Mukasa, bakiwanuka, Badungu n'abasigadde. Kakati ate bwe bamala okuteekako abo, ku base kuliko open work decoration ezifaanana nga leesi eno. Mumanyi leesi ebeera ku gomesi, leesi zino ze bateeka ku gomesi, abantu abambala gomesi mumanyi leesi eyo, kuliko akantu akafaanana leesi. Kakati ate eno gye biggweera kuliko ebintu ebiringa ebikoola loli leaves, saako ne sifiyazi ebintu ebyetoloovu ebiraga ensi eno. Kwate gattako ku kisaanikira bassebo ne bannyabo, bakitemamu pano 14, bakigabanyamu pano 14, zino nga ziraga various saints nga bahonalinga Agatha, the first virgin mother of the church, along with the small round angel figures. Nti nno nga bwe nkugambye bassebo ne bannyabo, kuliko abaki, kuliko abatuukirivu 14 bano nga bafukamidde beebaza Agatha, nga bamwebaza Agatha, nga bamwebaza kyonna kye yakola okubeera mbeerera ya Katonda eyakuuma omubiri gwe ng'agukuumidde kitaffe mu Katonda yekka, nga yagusobola abantu b'oku nsi kuno nga temujja kugusobola. Kuliko inscriptions nnyingi, ekeesa eyo gye mulaba eriko obulikonda, ate nga bassebo ne bannyabo eriko zaabu, gold trimmed velvet, ng'oggyeko ebyo munda mulimu silver liquiries, mulimu famous. Kakati munda kye bakuumiramu bassebo ne bannyabo mulimu famous, amagumba g'emikono, era bagayina amasanduuko gaaga gafaanana ng'emikono mwe baagateeka. Mulimu emikono, mulimu engalo ze, mulimu ebigere oba mulimu amagulu, kiyita ebigere. Buli kimu balina kye baakikolera nga bwe baakikola, era baateekamu n'ebbeere limu. Amabeere gali genkugambye ge baamusalako, erimu lye baaleeta. Kakati olw'okuba okwebaza abaakuuma mu biseera by'olutalo, ebbeere erimu baalirekayo eri, era ly'ebbeere eri gye baamujja bana baamuleetera mu bisawo by'obusaale. Lwaki waliwo limu eyo gye baalireka? Bassebo ne bannyabo abaabikola ebiseera ebyo si muntu omu ye yabikola. Essanduuko eyo gy'olaba baagikola mu kyase ky'e15, mu kyase ky'e15 ntegeeza omwaka 1400, era nga parts ze zimu ze baataddeko baaziteekako 1409, wakati wa 1409 n'omwaka 1492.
kakati bassebo ne bannyabo mpaka ddala bagenda ogidikoletinga sanduuko eyo nga bw'ogiraba basembayo gidikoletinga omwaka 2007 okuyisa mu kyasa ekyo16 mpaka mu mwaka 1556 bassebo ne bannyabo lyrics zino ezaateekebwamu era omu ku bamanyiddwa abaakikola ayitibwa Angelo Novala of Catania, kuliko Filippo Di Mauro, Nicola Latali, Paolo Vicenzo, bangi nnyo. Abantu abangi abaali abagagga bateekamu ssente n'okuleeta zaabu okusobola okuba nga omutuukirivu waabwe ono bakola ki bamukuuma. Puroguramu mpanvu naye mugigumire. Kakati essanduuko eyo gy'olaba ekuumibwawa mu cathedral mwennyini, Cathedral of Catania mwe muli entaana mwe bagikuuma. Mulimu akasenga akatono ke bayita seseramu oba a sacred chapel oba secret room, sometimes ndowooza bakayita kamareda bwe bakayita, era kali mu chapel munda ate mu cathedral eyo mulimu chapel endala eyitibwa the Chapel of Saint Agatha. Bwe bakateeka chapel kitwale nga ntaano oba limbo oba kiyite amasiro. Sijja kugamba limbo kuba limbo eba open, kangugereze ku masiro ge gasubi munda mu ekereziya ate mwe kennyini musinzi zino baliyita cathedral ate mulimu amasiro ga Agatha, era omwo mwe bamuteeka mwabeera. Bassebo ne bannyabo omuntu kaze yafa eyo mu 2005 saawa eno bakyamusinza. Kankutwale nga kino kye kitundu ekisembayo ku kasanduuko ako nako sooka okalabe akabokisi kendabirwamu omwajjiddwa akabaawo kano omwajjiddwa akawanga ke babadde banywegera n'okunyuunyuuta ke banywegedde era ne banuuna. Gwe sooka okalabe ate nzije gwe akasanduuko ako ateko kankizo ngenda kakunnyonnyolako. Una città raccolta attorno alla sua patrona, la processione, la cattedrale, il rito solenne alla presenza del cardinale Pietro Parolin e poi quel gesto, il sindaco Enrico Trantino bacia il sacro cranio di Sant'Agata su invito dell'arcivescovo. Un gesto definito da Trantino di amore e devozione che ha sollevato critiche da cui si è scatenata una bufera sui social. Baddugavu bannange mwenna atusingira ddala mu aboogera Oluganda muzuukuke. Ebintu bye mulaba buwangwa bwa balala muluddewo nnyo naye okusinziira nti omulembe guno tutegeera tujja kuddayo ensi zaffe tuzinunule. Oli ku Media Choice Africa. Kakati nkugambye, kakati wetegereze ekirawuli ekyo. Mwabagenda ne mugamba mbu abantu bano kati basamira oyo sitaani, ebyo gw'obimanyi. Bano bateeka nzikiriza yaabwe, kalicha yaabwe mu nkola. Gwe nawe weeyiye nga tonnalamula bo okole ebibyo. Si gwe abategeerera ebyabwe. Neebuuza gwe omuddugavu bakuzaala kyamusansala kyalulangira bw'oddaawo n'ogamba kalidinaali mbu kalidinaali anywegedde laba sitaani. Ebyo gw'obimanyi, genda okole ebibyo bw'aba yakola sitaani. Weebuuze Katonda yamutegeeza nti ebyo byaba akola sitaani ye yamugira. Lwaki oyagala okutegeera ebiri e Roma ng'ebyewamwe ekyamusansala byakulema? Kakati wuliriza nkunnyonnyole akalawuli ako. Akalawuli koolaba ako kantu ka muwendo nnyo ogw'enkizo eri abantu, kubanga bassebo ne bannyabo mwe muterekebwa akawanga kali ng'ate kali mu kesanduuko eri mulyoke mugibwemu omubiri guno ogwakolebwa ebitundu bye babimuzzeemu. Ku mutwe okuliko akawanga ke baasala era akabikkibwa, kalina ekibikkibwa nga bateekamu akawanga ke. Kati bagenda omutambuza nga muntu ajjudde newankubadde mu kibumbe bakola wa kitundu ate azitowa kuba aliko ebyobugagga kungulu. Ne bwe bamukuwamu olunaku ne bakugamba mutwale wa Musa Bode omumerotinge ofuna ssente z'otamanyi muwendo, ye ng'oyinza mmuggyawa ku bukuumi bw'alina. Ebimu ku bifo ebikyasinze okukuumibwa mu nsi kwe kwewala okuddamu omuntu yenna okulumba n'addamu n'amutwala. Wuliriza, akasanduuko bassebo ne bannyabo ako mwolabye bamugya baba bamutwala mu kiyitibwa ekiyitibwa bassebo ne bannyabo lirikuyale basiti. Lirikuyale basiti kakati kye kibumbe kiri mwe bateeka ebisigalira bye. Lirikuyale basiti eno nga bwe ngikunnyonnyodde bagiteekako zaabu era eyo gy'olaba bagyetoolozza zaabu. Baddamu ng'ekuusidde okufaanana bweti
bayita abakugu okugikwatako okuddamu. Wano babadde bakuze emyaka kubanga yazzeemu neeyoyootebwa. Ewabadde wazise, ewabadde wakutte enkonge, ne baterezaawo, ne baddamu ne bamukomyawo. Bassebo ne bannyabo kankubuulire ki kye bateeka munda. Mu kabokisi ak'endabirwamu Saint Agatha bamuteekamu nga feesi ye batunuulidde. Era naye mu kibumbe kye bw'omulaba mukazi wa kisa, kugamba baakola ekibumbe yakibumba yenna nga kya kisa nnyo. Mu mukono gwe ogwa ddyo aba alinamu omusaalaba ogwa siliva. Mumanyi zino firimu za vampire ze bagamba nti nno vampire bw'ogiraga simanya omusaalaba gwa siliva, simanya obe emementuka. Abawandiika firimu ezo be bamanyi gye bazijja naye baba ne exclusive story. Situjja kugendera ku bya firimu kankubuulire reality. Mu kibumbe ekyo kyolaba mwe bateeka ebisigalira biri byenkugambye, emikono, ebbeere, ebigere ebyasigala n'akawanga kola bye banywegera. Mu mukono gwakwata omusaalaba nga guno gwa siliva. Bassebo ne bannyabo guliko newankubadde nga musaalaba guliko floral motifs. Motifu byebyebeeyi ebyaguwundibwa, ebiwunde ebituufu. Kakati ate nga mu mukono gwe ogwa kkono akutte tabuleti. Tabuleti sitegeeza zino kwe tukolera, ntegeeza ekiwandiiko ekikulu. Era ng'ekiwandiiko ekikulu kiriko letters zino M, S, S, H, D, E, P, L. Era nga bye binnyonnyola ebimukwatako mu byayimirirawo ku buwangwa. Kakati mu lulimi olumpimpi obutabigenda wala, ebyo byetaaga naate pulogulaamu endala nnamba. Nkunnyonnyola ekyo kitabuleti kyakutte kitegeeza ki. Kakati bassebo ne bannyabo ebigambo ebiriko bigamba holy mind oba obwongo obutukuvu, obwongo obutukuvu, spontaneous, honor to God and liberation to the fatherland. Obwongo obutukuvu kagwirawo spontaneous, ekitiibwa eri Katonda n'okununula eggwanga ly'abakitaffe, fatherland, si motherland, fatherland. Kakati bye biriko. Ku mabbali g'ekibumbe ekyo kuliko bamalayika babiri abamufukaamiridde, era nga bano babawunda mu siliva ku sayidi ebbiri, bano nga weewaawo be bamubugiriza. Ku toopu kuliko bassebo ne bannyabo akawanga akaggula kiyite removable carrot skull cap section, nga kano koolabye baggula okusobola okuteekamu akawanga koolabye bamaze okunuuna. Kakati the top of the head kano bwe bakaggula ne bamala okuteekamu ku besi kuliko inscriptions z'amannya agaabo abaakola ekibumbe kino. Kuliko ennaku z'omwezi, kuliko ba bishopu abakikomissioninga oba bakiteeka mu pule, kuliko bassebo ne bannyabo coats of arms oba buyita obubonero coat of arms ke kabonero paapa akabonero kalonda. Kuliko akabonero ka Papa Gulegole ow'omukaaga, kuliko akabonero k'ekibuga kya Catania, kuliko akabonero k'ennyumba y'abalangira the Royal House of Aragon. Kati gwatakkiriza mu balangira n'abambejja, kakati sinza abalangira b'e Catania. Nze nkubuulidde. Kuliko obubonero bungi wansi obw'abakibishopu abamulonki nga ne babishopu abawera. Bassebo ne bannyabo ne Busimolo Enamero buli omu yeetaaga abeere ku kibumbe ekyo, era nga myaka na byasa. Kuliko jewelries oba ebyobugagga biri wakati w'e250 ku 3. Kuliko ebintu bya zaabu, kuliko zinekiresi, kuliko emisaalaba, kuliko empeta za zaabu, kuliko ne ze bayita ex-votosi. Ex-votosi nkikulekedde nga assignment yo, genda onoonye ex-votosi kitegeeza ki. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti ekyobugagga kino kimazeewo ebbanga ddene ne bw'olaba bakisinza. Kakati obutawanvu ya puroguraamu eno bakama bange kangikomye wano ku lw'obulungi bwammwe okugiraba n'okusobola okutegeka n'okwetegeka mu byonna bye mulina okulaba ngikomezza wano. Bampita Kanka ka Emmanuel Peter, omukutu guno baguyita Media Choice Africa. Papasi yaffe yeyokuzuukusa Ssemazinga Africa. Ebintu ebyaffe naffe tubikole. Lwaki ffe tusemba? Africa eteeberezebwa nti mu myaka by 2050
abantu bonna bajja kuba badduse gye badduka olw'endwadde, olw'ebizibu, olw'okusinza ebitajja, olw'okukola ki, ebizibu bigenda bakuba baddukire mu Afirika. Omuntu omu ku bana bojja okusanga mu mwaka 2050 ajja kuba abeera ku Afirika. Ekyokubiri, abantu bakula mu Afirika. Median age eri 19, abaana bali myaka 19. Kakati abantu abakyalina amaanyi, obwongo obuli sharp n'okutegeera, mwe bwe tulina okupassinga on information yeno fe abasobola ogirisakinga mugiyige musobole okuyamba Afirika, kubanga semazinga endala zisebengerera eyaffe ekula. Kakati oli paati wa, oli paati ki ey'okubanga okulakulanya Afirika? Mbasibudde. Erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter. Abakyala abakooti abajjanjabisa enkola ey'ekifirika bali ku 0750 26000. Totuulira mikisa gyo, totuulira bizinensi yo, totuulira famire yo, teweetuulako ku byonna. Kuuma ng'ate bw'ogenda mu maaso ku lw'obulungi bw'okukuuma by'olina n'okutuuka ku by'otannafuna. Afirika Katonda yatuwa, lwaki ggwe olina bitono? Ffenna tusabe ate tubakozese ate tubeesige, kye bakusabye kiweeyo, kubanga baddala. Mbasibudde, nja kubalaba ate mu programs endala. Mweraba.